kaje naye bwoyogera ku kyemyaka kyemanyi kyaliko kati essaawa zino naye ekirungi kye ne bwagikayanira agikoleredde omuntu alimu egyo emyaka ng'akyakuba ekikalu bwe kityo talina buzibu ng'ateekako n'akantu ku nsawo kanaake egyo emyaka gy'amatonga bwe nagiwulira ensanvu yagikolerera omanyi abantu ekibagaana okwogera emyaka kwe kutandika nga munaamukyalira naye haiwaka eyo wabulamu ng'omanya teyagitegekera okitegedde nti abantu ekibasaza emyaka mu myaka bye balina okukola mu myaka gyabwe tebabitegekera kati kojja kagatto wadde ajeegaana mutuufu nti yagikolerera tagifaanana tomanyi kyotukoze kati eriyo omuntu nga ojja ebintu by'alina biri wansi wa myaka gye n'abayo omuntu by'alina ng'abijyamu bulungi bwaga nti gwe omuyita wansanvu ng'ayambadde ng'owaana kati nobwaga nti ndi waana ogenda kiwakanya kati ate oliyo owaana lwosanga olowooza wansanvu empale eriko ebiraka tasobola kuba kikalu naye nga toteyambalwa muntu ateekolerera muzeyi magala mbadde yatunulira naddala mu luweero muno ozeeyogerako ku bintu ebyenjawulo naddala ku byafaayo bya Buganda bwe tunulira ebyobulimi mu luweero muno biyimiridde bitya nze nno siri muntu mulimi naye ng'ate mikwano gyange abasinga Kayongo kansala Wamala balimi n'emikwano gyange mwami Saalongo Bugembe mulimi nenze ng'omuntu nalima ne bigaana mbulamu buno osinga kukola mulimu ki muzeyi nze emirimu egyange kati tuva mu buto bwange gyali gya busuubuzi nze ku myaka 8 nali nsuubula amawowoolo myaka 10 nentandika okukola empiso mu mpiso eziso n'emikeeka 11 nentandika otunda eddagala ly'ensansa nembeera awo nga nsuubula kati mu kyenda mwezi mu January nga 6 nefuna omulimu kasana kaddu coffee factory nenondanga emmwanyi kati bwe twabanga ekyuma ekigalangatanamu ate nentandika osuubulira ddala emmwanyi kati bwe nva mu mmwanyi nentandika okusiika emberenge popcorn era nze nannyini kampuni bayita kulikayo taata Lugave popcorn ne kulikayo mama Lugave popcorn ate bwe mba mu popcorn nenkola eddwaliro lya Namataba Medical Center Lugave Kasana awe musanze doctors clinic lyali lyange we muwetedde okujja kati olivaamu otya nalitunda ng'ate nfunye emirimu emirala nentandika osuubula obuveera obukadde nga mbugula Kenya Tanzania Congo kati Congo seeri ng'oyite wano ebwera obuveera obwo bujjira mu gonja naye nga nze ngulako obuveera sigula gonja obuveera bwe buliwa obuveera obukutiya era eyo yali sitowa ya buveera lwakuba gwa muzigo ogumu gwa tooyi emizigo egisooka awo ebiri gya tooyi naye munda bwe weeyongerayo kati egisooka ebiri waliwo sitowa ya byuma obuddako ye tooyi n'oguddako ye tooyi kati ogusembayo ye sitowa yali ya buveera neeyo nga sitowa ya buveera eyo business wagikoleranga wano waka nze andi kakati otuuka myaka nga tokyagenda kupakolera waka gino emyaka kati ogenda nopansi mulirwana bwalwala gwoba omuloga gino emyaka giroga ssebo oli myaka gyakologa gino emyaka giroga omwana w'omupangisa gwempangisa naye bwalwala baga teri mulala mpangisa munnaffe ya mulozi nze emirimu egyange egisinga gibeera wano ne maata bakyeri wano muwoga azimbira ddala nkolera wano buli kintu okwewala ebyo byonna owateeka zange zonna ziri wano waliwo akatambi ke nalaba omanyi oyina abantu obugambo bw'ozoyogera abantu